Fangoni Forest weekend nayo yabadde busy nnyo. Omukulu gwe bayita Alien Skin abajjukira weekend twagiyingira nga awangudde empaka za Zina Awards award mukaaga ng'aziyina era balina olutalo lw'amaanyi n'omukulu gwe bayita Fiki Gaza. Era Fiki Gaza agenda mu mawulire nga alabula eggaali ya Alien Skin nti wanaddamu okubakwatirako embeera bwetyo. Era Alien Skin mu weekend ndowooza lunaku lwali lwa Friday yagoba abakozi ba BBS Jackstar yali agenza omukolako interview. Alien Skin namulabisa bubi nnyo namugamba ssebo bw'obeera eri onjogerako bibi ate kati oyagala kunjogerako biki genda oyogere by'oyogera. N'abalabisa interview n'etabaayo wadde n'akamu ne badduka ewa Fiki Gaza ne bamuggyako interview. Tuba tumaliriza weekend Alien Skin ne twebuuza oba yadde akola video shoot. Alien Skin ng'ayokya emmotoka ye. Emmotoka Alien Skin kaabala tewali yakategedde naye okusinziira kuba muli okumpi bagamba nti emmotoka eno emutawaanyizza agitaddemu ssente nnyingi nnyo ate ng'emmotoka nga bw'omanyi nti ayagala nnyo emmotoka ezo atambula n'eggaali ng'eriko emmotoka ez'enjawulo. Kati emmotoka BMW ebadde UAR 237T yagyokyezza mu weekend nayo yagyokyezza kiro yasoose jjuwa bamakanika bagyokye buli omu najjako byayagala ne yingini bagamba nti yali agiwadde bamakanika yingini gye bateekamu ng'amanyi oba BMW kumbe bamutimba butimbi. Kati omukulu oyo Alien Skin agamba nti bamakanika mumanyidde nnyo emmotoka kagyokye ayagadde okukola mu nga bakibanda ababeera mu zifirimu yagyokyezza era embeera nga bwe yabadde ng'agyokya. Alien kikyabala abalaggulire kiki naye nga gwe kyobumanya abona emmotoka eno baagala gikumako omuliro naye nasobeddwa balinga baagala ogigaba n'ebifi oli akutteko safuta oli akutteko ki ate nga kimenke yagambye emmotoka agikoye n'agipaakinga awo n'obusungu obw'ekitalo. Emmotoka emazeeko ssente ekimala emmotoka ya kimenke yiyo efunyemu obuzibu olw'obusungu obwonyi n'asalawo bagidestroying koye bamakanika okumubba. Babagambye ejjokya muli mugigabana eyabagambye ejjokya yembeera bwebadde nga Alien Skin agezaako kusaanyawo emmotoka. Ekitegeeza omuntu obeera n'emmotoka nga ogikooye osobola ogyeyokera. Alien Skin yembeera bwetyo bwe yagitambuza oba akola video